ate nolowooza emikolo gya Charles kw'ossa ne Asiya tegyawedde. Tukwanirizaako ku Newspark channel, likinga, subscribinga, aterekawo obubaka bwawo mu comment section. Munnanga abalabye amawulire gaffe olunaku olweggulo twakutegeezezza nti no Charles already yafunye dda best man we era nga best man ye Muzeeyi Jemba ago tubagakwadde. Kakati munnange tufunano ku Newspark channel emikolo gyawedde nga olabaawo awo babadde mu Gomesi kwe kwanjula. Kakati we bavuddeeyo n'Embaga nayo ndozanga olaba ebifaananyi awo. Best man ye Muzeeyi Jemba ate nga metron ye yabadde Phoebe Ake abwe bitono bwe byatambudde. Kakati munnange sooka oteekewo awo kongs tubeere nga tubayozaayoza Charles kw'ossa ne Asiya. Tubaagaliza obufumbo obulungi bino itu end in tears biveeko. Nenga emikolo mukwano gyawedde. Ebisingako tujja kubeera nga tubikuleetera bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala. Jjukira olugambo lubadde luyitayita nga bagamba nti Andrew Mwenda yali emabega w'okuba nti no yagezaako okukwata omuyembe Sheebah Kalungi. Andrew Mwenda yavuddeyo nga mukambwe muzibu nalyoka agamba nti no Sheebah asirise mu nsonga zino zonna ng'abantu ku mutimbagano bagenda mu maaso n'okuba nti no bamuwaayiriza kw'ossa n'okumuvuma nti yali agezaako okuba nti no amukwata ate nga si bituufu. Ono ne yagambye nti Sheebah asaanye aveeyo ayogere omuntu eyali emabega w'ekikolwa kino okusinga okuba nti no bawalampa ye n'okumwonoonera erinnya. Katubeere nga tumukuwa. Kakati ekyensanga nga sikyagala ono omuwala Sheebah agamba nti bamurepinga. Kakati tayagala kutubulira omuntu ayamurepinga. Kakati nze Mwenda abantu bali mu social media bagamba nti nze namurepinga. Okiraba? Kakati ngwa akola ki? What is to be silent in Luganda? Asirika. Asirikidde tagamba nti oyo musajja teyankwatako si yankwata. Lwaki tayagala kubulira abantu nze tenamukwatako. Just abantu be batebereza kuggwe sigwe wekka ne mwami Bukenya amanya gazze mangi veyo njagala Sheebah veyo agamba mwami Bukenya teyankwatako, Andrew Mwenda teyankwatako, so teyankwatako. Kakati takikola. Lwaki? Ali mukabadi. Okiraba alimba tali muntu nga mutuufu. Yejje n'omuhoza ankubidde nga nambuuza bino bya Sheebah agamba biki. Ne mubuliro oyo mwala simumanyi tenambalabako in my entire life simumanyi. Kakati ne muwereza simu ya Sheila yagamba kamukubire muwe protection ya SFC atubulira omuntu ya murepinga. Kakati nze nenkubira Jeno Muhozi asubiza Sheebah protection. Yes, yamugamba ja kumprotectinga. Kakati nga Sheebah asobola nga kutulimba n'agamba nti atya kakuba if I reveal the person who raped me baja kunzita. Kakati Muhozi yagamba tujja kuwereza protection 100% tolina kyokutya. Ekyokubiri nakinakola nenkubira CID director Tom Magambo nemubulira tulina omuntu wano yarepinga omuwala tamurevealinga. Twagala oyo omuntu rapist tumukwate tumuteeke nga mukikomera. Excuse eja kuvaayo. You see, she can lie for a while but she can't lie all the time. If she says she's scared, now tugenda kumuwereza amaje gamuprotecting. Nga tukyali ku nsonga y'emu tukyali w'omuyimbi Sheebah Kalungi omubaka wa Mukono naye avuddeyo twogera ku Betty Nambooze bakireke n'agamba nti ekikolwa Sheebah kye yakoze kya buzira. Abawala bangi abatuusibwako oba abatuuka mu mbeera eno naye munange nga tebavaayo kwogera ne kibaluma ne kibakosa naye nga teboogedde wabula ono agambye nti Sheebah okuvaayo kyabadde ekikolwa kirungi nnyo. Katubeere nga tumukuwa. Ekintu ekyo omuwala oyo kye yakoze ekisooka kya buzira. Omuwala alina erinnya bwe lityo okukkiriza aveeyo agambe nti bano babadde baagala okunkwata oba bankutte. Tekisangika. Abakazi abasinga basirika. Era emu ku nsonga lwaki omuze guno gulemeddewo naddala mu mawofiisi gano ag'abakungu kubanga abantu ababeera mu kintu kino teboogera. Mufaananyi omukyala bamuyita Wangayi Masai Kenya
bali bamusindikira bana byabufuzi bamusindikira abantu kadala agayaye ne gamurepinga naye yagamba bandepinze nga bali baganedda toyogera gamba bageza naga nedda era kakati nkibulidde mwami wange ye yabasalawo oba mbonerezebwa oba sibonerezebwa ne kino kyabaddewo and I owe it to my family, I owe it to the Kenyans. Sheebah kye yakoze kirungi nnyo kuba yavuddeyo omuntu ayeewaayo akwate Sheebah eyo gyabeera ku kyalo aba yakakwata abakazi bameka nga teboogedde. Ekisooka mpuliddeyo abantu abagamba nti abawala bano bambala bubi. Nze Betty Nambooze sambala nkunamya obulamu bwange ngezaako by and large okwambala ng'omukazi omunayuganda mu mbeera eriwo nti kati waliwo embeera ezeewo ne bwe mba njagala nnyo kati katugambe okwambala boarding sisobola kulinnya nnyonyi ngigenderemu nga nkiikirira Uganda oba wano mu palamenti nti buli kaseera manyi obwerende bwaki bwa woofiisi naye ng'ekyo kimaze. Omuntu bwagamba nti nabadde nkwata omuwala oba namukutte kuba ayambala bubi ssebo njagala kubuuza kati eka obwana bw'obuwere obuto bw'osanga nga buli bwereere bunaaba obwana bwo obuluusi obubeerawo ne katayambala mpale nga gwe taata maama waataliwo ng'osobola n'okunazwa abaana b'abawala kyogamba gwe kyotegeeza gwe tolaba ku bwerere bwa mukazi nti buli mukazi yenna bw'omulaba obwerere bwe olwo mubuukire. Ssebo tukubuuza gwagamba nti bano abakyala babakwate kubanga bayambala empale ne batusomooza simanyi bayambala mini. Kati nkubuuza embuzi zaffe zo tuzambaza empale nazo n'embizi n'embwa kakati gwe osaana kusibwa. Ekibonerezo ekinene nnyo abalala bategerereko era ffe tesobola kugamba nti Sheebah yamusonyiye nedda. Tugenda nakiteekinga ono nga ba MP abakyala twagala polisi bulijjo eraba ebintu ku intaneti n'ebinoonyerezaako n'ekwata abapoliisi ku ssaawa eno mbasuubira kubanga mwagenze dda wa Sheebah mumuddaabirize. Ekisooka ayagala kujjanjabibwa abantu bangi tebamanyi nti nno tokya eyo bwetyo in fact social harassment omuntu bw'agifuna aba alina ogenda mu bakansalas kikolwa kibi nnyo asobola okuvaawo n'atamu abasajja bonna mu nsi muwala muto. Bano bantu baffe bayimbi walodova abayimbi bazina amazina agajjukiza abagwenyufu bibasirikidde niba abayimbi baba basomesa baggwanga. Responsibility y'okweyisa obulungi teba ku munno eba kugwe. Discipline must be yours. Tosonga nga bweto nakikoze nabbye kubanga kino singa kati ababba tetubagamba nti yabbye naga nabbye kuba sirina ssente ndi mwavu nabbye kubanga simanyi nedda ekyo tekijjaawo musango. In fact mu Uganda tulina etteeka eribonereza abambadde mu ngeri ey'ekiseebo. Bw'omulaba n'ogamba nti ono ayitiriza okutujjamu ng'ayambadde bubi muwabire ku poliisi era poliisi emuyite erabe oba ayambadde mu ngeri ya kiseegu eyogerwako mu mateeka. Naye ng'ebintu ebyo abasajja bakagwa ensonyi beekwasa byekwase. Nze kimmanyi ku basajja ng'owange ate bw'alaba omukazi ayambadde mini aba takyayagalira ddala. Bwetyo betambudde abadde mulabi mulungi webale kwekuumira ku News Spark Channel eno yokka gyoba weekuumirako okukuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Teweerabira kuba nti subscribinga mukwano ku YouTube channel yaffe ate bw'omaliriza okusubscribinga nyiga akade ka notification bw'omaliriza ekyo mukwano lekawo bakabwawo mu comment section ate tova ku vidiyo eno nga tolaikinze. Beera bulungi weeraba.